your dreams or your personal goals, ebirooto byo, ebintu bye weegwaniza bijje eri gy'oli munnange gw'obitegeera wekka. Your dreams are so personal nti oli ne bw'aba ayagala atya, bw'aba ayambye ennyo nga bwe tulaba kati abantu abayinza okutambuza ku foundations z'abantu, for example nga tugamba nti ba BMK Foundation, waliwo abantu ng'ebirooto byabwe babi extendinga ne Mungu n'abasaasa ne bifuna lifespan even after their life. Naye era abatambuza, people who will follow and maybe ensure that this continues, ojja kwesanga ng'era batandika okuba nga bakolera mu byabwe, because your dream, your goal, that personal goal is a personal thing. Kati olw'okuba nti kikyo gw'okitegeera, gw'okiroota, olina akafaananyi kaakyo, gw'olina kkala yaakyo, bwe tuba twogera ku birooto tubimenyaamenya, ebirooto tubimenyamenya bitera okuba miteeko ng'ena. Tukugamba olina okuba ng'olina ebirooto ebyensimbi oba enfuna, ennyingiza, enfulumya, entereka. Ku twakikoonako twagamba nti ebintu ebyenfuna birimu emiteeko esatu. Twagala oloote ng'ofunye obuwumbi n'obuwumbi bwa ddoola, kiina mutawaana ki? Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini ssente. Okay? Era buli lwolaba munno ng'azina ogamba nti ye Allah oli mugagga. Togamba oli nti ye mugagga kuba oba waakakimugamba tonnakimalayo ate ne zikola ki? Ne ziggwawo. Tukugamba nti loota, weeyagaliza okuloota, si kwebaka ne weebikka n'ovaawo. Waba tukugamba kanulira ddala amaaso ng'olina ne peeni n'akapapula, obeere nga weeyagaliza future ennungi. Nga weeyagaliza okubeera obulungi gwe n'abantu bo. Loota essente empitirivu, loota omukyalo omulungi, loota emmotoka ennyingi, loota ng'olina ebizimbe, loota ng'ennyonyi togivaako, loota ng'oli mu vacation. Kugamba loota. Lwaki weetaaga okuba ng'oloota? Bw'onooba olina ebirooto munnange ojja kuba ng'olina ensonga lwaki ozuukuka, ojja kuba olina ensonga lwaki oteekamu amaanyi, ojja kuba olina ensonga lwaki osituka n'ogambako ne kuba n'okugamba. You will have the energy to motivate because yourself oli motivated. Bino nno munnange ffe ne bwe tunaayogera ennyo ne tusula wano, gwe bw'onooba nga tovuddeeyo n'oteeka wansi ku lupapula oba mu katabo, tulina assignment gye tuwaana tugamba nti sit down and write 101 dreams. Era ffe tukugamba nti ekirooto kyo kikyo. It is not a silly thing, it is your dream. Kisobola okuba nga weetaaga okubeera n'eddaziini y'obutambaala ng'oli muvubuka oli awo nti I think I need a dozen of socks, I need a dozen of hankies, I need a dozen of maybe half a dozen of boxers. Nga kintu kugamba ekyoyagala okitereere mu bulamu bwo mu wiiki emu oba bbiri ezikola ki? Ezijja. Ate era munnange bw'okeera enkya n'oyingira wali wansi tulina we tuzifunira mu ddaziini n'ozifuna, obulamu bwo buyina engeri gye busituka. Bw'onooba ng'ekyo ekyetaago ky'okitereezezza ekyo nga kikiyiseewo, Allah tetumujja mu nsonga zino. Era abantu abayogamba nti ate Allah aliriddawa. Allah yatuwa dda, ye Mungu yatuwa dda will, kubanga tugambe yasooka okutuwa amagezi. So teeka wansi owandiike ti siina boxer, siina butambaala, siina, waliwo abantu abatalina key holder. Kantu katono nnyo nyingi ebisumuluzo biri awo buli kaseera biba bikola ki? Gamba I need a key holder. Bw'onoogifuna I'm telling you ogenda kutereera. So obuntu obwo butonotono, we have the tiniest, very small dreams, and then we have the biggest. Nti njagala kubeera ne square mile y'ettaka, kiwandiike waawo. Munnange ebintu bino bijja kutandika okufuula omuntu ow'enjawulo, bijja kutandika okukuwa amaanyi. Buli kaseera lw'otunulako gwe okimanyi nti tubeera ku musaalo n'obulw'ensaba. Abantu bagenda kukaaba ne baggwako mbwedduwa. Naye nze tengenda kukaaba nga nnina 100 n'omusobyo ebirooto. Ng'olaba bwe mbisoma ne mbiddiŋŋana bwe mbiddako. Kugamba ng'oli organized.